Still Hope tubagala nnyo. Nammwe abali ku Still Hope tu amabale kubanga ate mutuwuliriza. Katusabe kama tukwebaza kubanga oli mulungi atukundiza ekitibwa n'amateeno jangu ofuga olabisibwe mulamu waffe mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amina. Kakati nina akatambi ndudde nako naye leero njagadde nkabalage akamusumba yinza okuba akalabako akamusumba Wilson Bugembe. Pastor Bugembe nga ena komenti ye gye yayogera. By the way, ekyo kye tuteekeddwa okukola ng'ekkanisa. Ekyo ng'ekkanisa kye tuteekeddwa okuba nga tuba. Njagala sooka owulirize vidiyo ya Bugembe bulungi. Omala ogiwuliriza ndowooza ngenda kujja tukole ki? Ngenda kujja tutandikira awo. Kaddakiika nga 3 kawulirize bulungi. Bugembe andibanga tomwagala naye tuyigengako okusiima. Omuntu oba tomwagala tekitegeeza mbu buli kyayogera tekigenda kuyamba. Nedda. Omuntu oba tomwagala waliwo by'asobola okwogera mu bulamu bwo nga bisobola okweyongera. Nolwa kuba gw'okyeteekamu tigundi simwagala buli byayogera tebigasa. Uliza akatambi kano nzija. Babera basekerera pastor omu mu kibuga wano buli kaseera mumanyi. Every time they're laughing at the pastor who made some Ne bagamba mistakes. naye tusabe. And so let's just pray. Emyaka egiyise 7-8-10 The past 7, 8, 10 years, pastor oyo yabuulira enjiri mu Uganda yonna nga teri n'omu kuffe yali agibuulira. that same pastor preached all over when none of us had preached. Mumanyi abantu abalokokera ewantu awo. Do you know how many people got saved? Nze nnyina ne bamama bange baali baagala okulokoka balokokera eyo. I have my moms who got saved from that Nnyina place. ne bakwano bange ku worship house ng'eyo gye baalategerera Yesu. My friends got to know Jesus from that place. Ne sitaani akiraba n'agamba ono naggyeyo omutwe. And this one has stood out. Oba bodaboda oba taxi oyo pastor yawulirizibwa oba awulirizibwa buli muntu eyali yakyawa Katonda. Everyone who had hated on God listened to that one. Nga ffe tuleekaanye batugamba musirikire muli gwe Why tutegeera. we are understanding the other one. Kati ne sitaani n'akiraba And even the devil saw it. naye tumusabira Then we pray over him. kubanga yaleeta bangi. Omanyi abantu abaabatizibwangaawo. You know how many people would be baptized? Nzijukiranga on every Monday over 400 500 people nga babatizibwa over church kye yali ebatiza abantu wano 4-5 on a weekly basis. Abantu abaali bava Katonda bonna ne badda eri Katonda. All the people who had left God joined Olise ebyo God. sitaani tabiraba The devil sees that. era amulumbira mu maanyi ge. And he attacks you in that same strength and power. Yaggyeyo omutwe He yalese bangi mu bwakabaka has brought many to the kingdom. ng'ekisaawe wajjula n'ebweru abali ebweru nga benkana abali mu kisaawe. The people outside are equal in number to those who are Naye inside. pasitaani adda ebbali n'asabira ku pasitoli Who praise okuggyako okuseka apart from laughing n'okwefuula abafaayo. and we mind. Bannange sitaani mubi naye nga teri asaba. The devil is bad, but we are not praying over. Naye tumunyika mu musaayi. We soak him in the blood. Tumunyika mu musaayi. We soak him in the blood of Jesus. Kubanga ye taala He's the light that stands up, ereeta bangi mu bwakabaka. that draws many to the Kati omubi kingdom. aganja gifu. Now the enemy says, I'll blow that light out. Katonda agikuume. May the Lord watch over that light. Bw'olisabira abalala naawe Katonda alikujjukira ku lunaku olwo. What you pray for others, God will remember you on an evil day. Lwaki osanyuka nga bana bafunye ebizibu? Why do you rejoice when others are getting problems? Gwe bagambe gwe bakubajja mu kiti ebizibu biva ewooli ne bijja ewoono ne bijja ewooli. Naye bwe bibeera ewooli basabire naawe wo tebirituuka. Pray for those who are in trouble. Problems will not come your way. Kale tusabira buli musumba w'omu kibuga. We pray for the pastors in the city, Sitaani gwalumbye n'amaanyi. whom the devil has attacked so much. Katonda eyamuyita The God who called them ali mutaasi. will save them. Twenyika mu musaayi. We soak ourselves in the blood Kuba of Jesus. sitaani bimunyiiza. It annoys the devil. Gwani okuŋŋaanya abantu. Why do you gather people? Abantu yabasibira mu masabo ne mu bukafiiri gwe n'obajjayo ko ye nja kulumba wano nja kuvuma. May the Lord protect every light of this city. Mukama akume buli tabaaza yaffe Kale buli yesu. pastor ayimiridde, buli reverend ayimiridde, buli bishop ayimiridde ku mazima. May the Lord protect you and keep you strong. Yes, God. Kale ndowooza ebigambo bya Pastor Wilson Bugembe
saagadde nnyo nakubiddamu kubanga oba olina omwoyo wa Katonda osobola okutegeera kikyayogerako. Alina points zaakonyeeko. Agamba myaka 7 ku 8 emabega oba myaka nga 10 emabega pastor yali w'amaanyi oyo. Pastor bwayogerako pastor Bugingo. It is true. Kankubulire oba okyagala tokyagala oba okikiriza tokikkiriza myaka 7 8 9 10 emabega pastor Bugingo wano mu ggwanga Uganda yali w'amaanyi nnyo kabe musiraamu kabe mukatuliki kabe boda ogisanga eteze Salt radio bawuliriza ekyo nali ndewo kiraba. By the way tukkirize teri musumba yali atuuseekaawo mu bantu n'abatali bakkiriza okubanga batwala obudde ne bakola ki ne bamuwuliriza. So bantu bangi baalokoka. Oyinza okuba gwe nawe musumba gw'abantu b'olina mu kkanisa omu baalokokera eri. Yes, seti buli muntu gy'alokokedde gy'asigala. No, bantu bangi tulokokedde walala kadale tuli walala. Okitegeera? So ayinza okuba nga abantu abasinga b'olina mu kkanisa omu bamanyira eri Kristo oyo omusumba. Kitegeeza yakola paati nene oba ettaffaali ddene lye yateekako ku buweereza bwo indirectly. Kitegedde? Pastor Bugembe agambye nti ye yalina bamaama be nga yababulira enjiri bakola ki baagaana n'okulokoka, naye ate musumba oyo bwe yabuulira enjiri ne balokoka. Tolaba? So he had played a big role in the body of Christ. Ayina ettaffaali ddene nnyo lyagasse ku ki ku mubiri gwa Kristo oba okikkiriza oba tokikkiriza. So bantu bangi abaali bava Katonda bakomawo. Yali ayigiriza abantu okusaba. So yalina paati nene gye yali akola mulimu gwa Kristo. Kale njagala okimanye nti new level new devil Setaani akulumbira ku level gy'oliko. Algo tosuubira Setaani engeri gy'akulumbamu gy'agenda olumbamu ba Pastor Bugembe ba Bugingo baani nedda toli ku level eyo. Bali balina level gye baliko era Setaani abalumbira ku eyo level. Kale bwe Setaani asobola kulumbira ku eyo level kubanga okyali. Kati awo tewabaawo kyewuunyisa ky'amaanyi ekiba kikoze ki kituusewo. So bantu bangi bajja mu Kristo bangi. By the way, many people got saved. Bangi nnyo bajja ne bategeera amazima okuyita mu pasitani okuyita mu Pastor Bugingo oyo yabuulira enjiri bantu bangi. Let me tell you, wali abantu abaali baagaana okulokoka naye pastor yabuulira enjiri. Many people got saved. Abantu bangi bakola ki? Abantu bangi baalokoka. So naye abuuzizza bameka bamusabira for the work he has done. How many pastors abalaba ebigenda maaso nga si birungi abatuula abadde magana ne mutufu omusajja ono akoze omulimu Setaani tamuli bulungi banaye kati omusabire? How many? Tewali. Naye nga te w'osabira omuntu omulala nadda ku mulamwa ate Katonda akola ki? Katonda naawe alina wasobola okujjuukirira mu kaseera ke weetaagiramu obuyambi bwe. Bebega tusituliganingako emigugu fekka na fekka. Ate ekizibu ekiri mu kanisa ya Kristo nti omuntu aba alina kyakoze ekitali kirungi ate mufo ky'omuntu musabire mu kifo tutudde eri twegayirire Katonda awo tuba tufunye enjiri. Tulinayo abantu abamu nga bo Katonda yabamma enjiri oba nga beeyita oba basimanyi kati ng'eyo yenjiri yezira kulaba gundi yakoze mistake najja kama yangamba wati kama nsindise okulabula abantu. Okitegeera nga ye agamba eyo yenjiri naye true it could be the gospel naye ogiriisa otya?
Nze ndaba mu biro bino ebintu by'okudda ate okutandika okubanga okubamu oli tokiira mukuba munyo ng'ate ggwe olina okimanya nti level omuntu gy'atuuseeko mu Kristo ye level sitaani gy'amulumbiramu. Era gy'okoma okubanga okoze ebintu eby'omuzinzi mu Kristo sitaani gy'akoma okuyiganya. Kakati sitaani tasobola kutunulira abantu we batyo abakoze omulimu ogufaanaganako we gutyo bweyongere mu maaso era paka agenda balumba, agenda kukola all the possibilities. Kakati abantu abakoze omulimu ogufaanaganako we gutyo baba balumbiddwa, kitegeeza tulina kusaabira Mukama asobola okuba nga abakomyawo kubanga they have done a great job. Gwe gw'otannaba na kutuukako wadde mu kwota gw'otasuubira nti olikola, of course gwe gw'otasuubira nti osobola okukola what bugingo has done the body of Christ. Kankubulire gwe n'onootuula eyo n'omukuba amazima akoze gwe tonnabatuukaawo. Ate kyandibadde nakyamakulu nnyo nti singa tumusabira n'akomawo n'akola n'ekisinga ku kyakoze, eno omubiri gwa Kristo gwe gufunamu. Naye Bugembe abuuzizza nange kambukuze, ofuniramuwa okubanga gw'oli musanyufu nti Pastor gundi yakubiddwa, Pastor gundi avudde ku mulamwa, Pastor gundi yaseseetuka, gwe neebanga yenjiri nga buli wojja ku YouTube, buli wokwata omuzindalo, buli wofuna opportunity nga yenjiri, ofuniramuwa? That's the question. How do you gain? Or how does Christ gain in that? Yesu afuniramuwa okubanga gweyo yenjiri yokka gy'olina. Ye lwaki tusanyuka nga abantu bafunye ebizibu? Why? Pastor gundi akubiddwa, lwaki osanyuka? It is possible omuntu okubwa. Let me tell you. When I ayogera lwakuba sometimes you are not exposed. Nika nkubuulire kisobokera ddala sitaani okukubwa abantu. Fenaffe twakubwako ddaffe aboogera. Bubi nnyo. Natuleka ku ttaka. Tuddamu kusituka busitusi. Tuddamu ne tuweereza. So, Pastor Bugembe abadde ne point ye. Dakika 3 zibadde kiriya nnyo. Message eno ebadde kiriya. Ye sitaani omulimu gwaliko kugenda ng'azikiza buli tabaaza eri mu ggwanga muneeyaka. Ereeta abantu mu Kristo. Yesu ayogera mu Matayo 5 nti ffe tuli kibuga ekikubiddwa ku lusozi waggulu, tekisobola kuziyizibwa oba kukisiizibwa. Buli omu akiraba. Kati bano abantu buli omu yabalaba. Era ne bajja eri obwakabaka bwa Katonda ne balokoka. Akati sitaani agazikiza tabaaza ezo. Emu ku emu. Akimanyi nti kasita azizikiza waati pu nammwe abajja mu Kristo abamu mumwe abataamutegeera bulungi mugenda kufuna ekizikiza. Kuba tulina abantu nga baalokoka lwa Pastor gundi bangi, naye ate ne batuuka mu kanisa ne bamentalingibwa, ne bategeera amazima, ne batandika okunoonya Katonda ku lwabwe. Naye nga bajja ku lwa gundi, ekyo gye kiri era kisobokera ddala. Wandibanga naawe waliwo otyo. Oshegede kakati abantu ng'abo kasita nga aba yakajja mu bulokole tannaba kunywera kutandika kubanga yeezuulira mazima, sitaani n'ageza azikiza ettaala gye yalabirako okujja. Oyo omuntu agwira ddala kya bugazi nnyo. So instead of okubeera abasanyufu, today tusabire abasumba. Naye ate okusabira abasumba, it's not a burden to everybody. Si kya buli omu. Buli omu Katonda alina calling ye gye yamuwa. Era waliwo abalina omugugu ogwo. Kuba gwe tosobola kugukola era walayira toli gukola kubanga tokirina mu ggwe. You don't have it. So not until nga Katonda akikuwadde. Era abakirina buli balaba ebigenda mu maaso baddayo ne bakabirira Mukama. Ega Mukama toganya mulabe kugenda mu maaso ng'akola vuluguwe osaasire. Kali bw'atakirina oseka busesi. Yali yeeraga omusajja oyo kakirabe kagwe kakole ki. That one will not help the body of Christ.
tekigenda tuyamba era tekigenda tuwongerayo. Bwe tutandika okuba nga tusekerera buli agudde, kankubuulire tubaffe bennyini twekotogera, tubaffe bennyini tetumanyi kye twagala. Tulina okuba nga tusabira abasajja abo. They are being attacked at a deep level gwe gy'otaliiko. Kubanga buli level gy'otuukako ey'obwakatonda Sitaani naye akyusaamu obukodyo. Sitaani engeri gyakulumbamu nga wakalokoka si engeri gyakulumbamu kati, kuba kimanyi kati ate oli ku level ndala, kati ate bali abalina bye bakoze ebirabikako. Ng'oyinza okuba nga naawe ayogera avuma walokokera okuyita mu ye Katonda nga gwe yakozesa, oba ne famire yo nga yayitamu ye. Naye nga gw'oliko gw'okola ki? Gw'osekerera gw'ovuma. So instead of wasting time okuba nga tuvuma, okuba nga tuseka, n'ovaayo ne analysis n'otandika okuwa ku muntu, era yo tebijja tuyamba. Enjiri eyo nagikowa n'ogikowa nze sikyajagala. Tulina kuyimirira n'abantu. It will not be of any benefit for kutandika okuba nga we rejoice in someone's backsliding. There is nothing you are going to gain. Tewali. So tugembe yabadde ne point eyo, and tugembe nkwebaza for that revelation. Kubanga kankubulire wekive wa pastor gundi kijjawo. Oza Sitaani wanaamala okuba pastor gundi ng'abivaako. Nedda. Sitaani wanaamala okuba pastor gundi agenda noonyaayo omulala ayimiridde. Okitegedde? Tagenda kukoma ku yo. Kiva wa gundi kiddawo anytime. So nga tonasekerera gundi. Sokoddeyo naye weetereze ate nga wosabira ne gundi oyo. Kubanga buli omu yeetaaga muleka nkubule kati gw'onoosigala ng'oyimiridde obw'omu gw'onaasobola kyogamba gw'anaasobola obwakabaka bwa Katonda wekka. No. Gw'omu. Kasita osigala ng'oyimiridde tojabulira njiri Uganda yonna oba nsi yonna, gw'omu tosobola. Kiba ne Yesu yaleeta 12 bamukwatireko naye nga yali akisobola obwogwo. Kati naawe wali nga tonnajja singa abalala bonna baali baagwa ne wasigala omu, tewandilokose na kulokoka. Kubanga n'essaawa zino wooli si we walokokera. So it means that everyone in the body of Christ is more important. Buli omu tuli mubiri gumu. So Sitaani wajja n'atemako omukono gumu. It will affect you who is part of the body somewhere, somehow. So kulemba amawe bale nnyo Mukama akuwa omukisa. Namwe ababitegedde manyi wali abalwawo okubitegeera naye ate Mukama ajja bayamba obitegeere. Naye mwe ababitegeereddewo saawa zino Mukama abawa omukisa. Era tuyimirire mu kituli, tuyimirire. Kubanga ne banga osekera Pastor A nga Pastor B ye Pastor Augustine wave agenda kusala busaza dda. Banga osekerera ani omuntu yenna kale nawe kijjawo. Kati bonna ne we bakubwa bonna ne Sitaani bonna n'abakuba. Gw'omu n'osigala otogenda sobola kubuulira njiri wekka. Kaka n'emyaka gy'omaze ng'ogibulira myaka nga 5, there is no impact y'amaanyi gy'okoze. Naye bali bakoze omulimu nga n'abantu abamu booli nabo abakuyamba boweerereza nabo balokokera eri. Okitegedde? Kati singa that man was not important abo tewali basisinkanye. So let us do what we are supposed to do. Tukole bye tuteekeddwa okukola. Tuleme kwewolereza, tuleme kwekubirira, tuleme kuddaawo. Soba ngamba nti wotukesa nga tokyalina njiri gy'obagamba abantu, sooka owummule. Sit down and wait for God to renew you. Dano okujja wano ng'ogenda ku channel z'abalala n'onoonya bye boogeddemu n'ojja n'obagamba no Jamiru ali wati, no Jamiru ali wati.
Jamila yayogedde kino alimba gamba Mukama oba Mukama po kubikulirwa okwange somesa abantu bategeere. So ye najikowa. So the people have done a great work. Ekamba bulere tubengako n'omutima ogwa appreciating ogukkiriza ekibi tetwagala tusinga. That's the problem. Twagala bakusinga. Ni atukiriza nti mu nsi ey'omwoyo tulina levels zaki zanjawulo. Omuntu aba akusinze. So that's what I wanted to share with you. Naye nina series ezenjawulo tugenda okuba nga tandika okukwatako. It has been a while twadde ku teaching nga tulina bye tukwasanya naye ngenda tutandika okukomawo. Tulina series ezenjawulo zetugenda okuba nga tetwogerako. Twagala nnyo Mukama tukubaza kubanga oli mulungi. Ekitiibwa kikyo n'amatendo fuga era olabisibe mu bulamu bwaffe. Buli omu Mukama mutadde emikono gyo. Baweereza ba Katonda tabaaza. Mukama tusaba okuuma ettabaaza y'omukulabe aleme kugizikiza mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. N'abo omulabe be yalumba Mukama twongere obayimusa mu mikono gyo jangu Mukama basisiigane. Bayibuli etugamba nti omukono gwo teguyimpadde kikyasobokera ddala omuti okubanga bwe guba nga gaakala gusobola okuddamu kasita gulooza kaloosa k'amazzi. So nga ffe there is still hope tugamba wakyaliwo essuubi eri oyo gwe basekerera eri oyo omulabe gwalowooza nti amazeewo akyasobola okuba nga ate akomawo n'aweereza Katonda mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Baagala nnyo baagaliza olunaku olungi. Beere bulungi ate era mweraba.